All right. Mukama mulungi ennaku zonna twagala okumwebaza kubanga n'akawungezi kaleera tukuŋŋaanyiza nga tuli balamu era tuli basanyufu okubanga atuleese okusinza olwaleero akawungezi nga tuwulira ekigambo kye. Abagenze emirimu ne mukola nammwe mbakulisaayo era neebaza Mukama kubanga n'akawungezi kaleero atuwadde omukisa nate okubaako bye tugabanira awamu okuzimbibwa. Waliwo obugagga obw'amaanyi obuli mu kubeera abawanika b'essigwa ng'omutwe gwaffe bwe gugamba. Era nga bwe tusoma olunyiriri lwaffe olukulu awamu n'oluyimba lwe tuyimba nti omuntu atulowooze nga bw'ati oba omuntu atulabe nga bw'ati, nga tuli baweereza ba Kristo era nga tuli bawanika ab'ebyama bya Katonda, bwe kityo kigwanira buli omu ayitibwa omuwanika okubeera nga mwesigwa. Katonda ayise ensi yonna eri abo abatulengera nga basinzira mu mawanga ag'enjawulo, eri abo abatulengera nga basinzira emabbali w'ekkubo, abayitawo nammwe abatudde mu lusiisira luno, okubeera nga tumufaanana, okumukulembeza mu buli nsonga, okumuwa obwannannyini ku bulamu bwaffe, kubanga y'engeri yokka gye tugenda okutuuka ku ssanyu erya ddala. Essanyu ery'amazima tetugenda kulifuna nga tusiiba mu biduula ne tusula nga tukuba endongo. Kituufu biyinza okutukyamulamu akaseera akamu naye bitulekako obulumi n'okuzitoowererwa okw'ekiseera ekiwanvu. Essanyu terigenda kuva mu kwebaka n'abakazi oba abakazi kwebaka n'abasajja ab'enjawulo olw'ebyenfuna. Kituufu kiyinza okutuwayo essanyu ery'akaseera naye tekisobola kutuwa ssanyu lya lubeerera kubanga ebivaamu bizitowa ate nga bya mirembe na mirembe. Essanyu terigenda kuva mu mupiira n'eryabo abagulaba. Kituufu ttiimu yo bw'ewangula obeera n'essanyu, era abasajja abamu ttiimu ye bw'ewangula n'agaba ensente ne mukyala we abaamulinze naga nti aha Arsenal ewangudde, buli omu asabe kyayagala. Basaba ebiberenge ne babawa, abayoyedde enkoko ne basaba ne babawa. Kituufu okuwangula omupiira kuyinza okuleetayo essanyu ery'akaseera naye teriyinza kubeerera bbanga lyonna. Okutamiira kuyinza okubaako ne kyekuleeta n'okyamukakyamukamu n'okyusibwa ku tayimingi ne weerabira ku bizibu, emitawaana ne gibanga egibula, n'ovuma b'otasobola kuvuma ng'otegeera bulungi, n'ogenda mu bifo by'otasobola kulinnyamu ng'oli soba. Kale n'oba waakabi mu kaseera ako, naye ekiva mu kutagala n'okutagatta okw'awalagi bizibu binene, teri n'omu ayinza kubyaŋŋanga. Omwenge gutuleetako obulumi obw'emirembe n'emirembe. Essanyu ery'amazima liva mu kutegeera Katonda, lisibuka mu kusinza oyo nannyini byonna, lisibuka mu kutegeera kyama kya bulokozi, lisibuka mu kumanya mazima na kugatambuliramu. Kyetuva tukoola abantu bonna gye baali abawulira ebigambo bino nti tulese ebigambo eby'essanyu ery'olubeerera, eby'emirembe egy'olubeerera, nga ebibivaamu tebikoma wano naye nga byakugendera ddala paka mu butaliggwaawo. Kawungezi ka leero tugenda kwogera ku bigambo ebirala. Genda nange mu kitabo kya bikolwa by'abatume osome. Tugenda kusoma olunyiriri oba ennyiriri okuva ku lusooka paka nga ku lw'omunaana. Pawulo
Alright. Tweyanziza nnyo bampadde wano obubaka ndoza kansooke mbwogereko nga sinnaba kugenda mu maaso mu bigambo ebirala. Basebo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno okubanjulira omuntu omukulu ow'amaanyi, omukulembeze mu bakulembeze, ate nga muntu waffe ddala, Meya Kalema Basemulekere Katabi Town Council. Nsasire erinnya eryo okulisoma obusomi naye nja kusaba ayimirireko. Tusanyusa okulaba ow'ekitiibwa. Mukama akuwe nnyo omukisa, weebala okukkiriza okutuwa akadde kano okubeera wamu naffe mu kuŋŋaana kuno. Abakulembeze abafaananako bwe batyo abassamu ekitiibwa Katonda be bakulembeze bye twetaaga, be bakulembeze abajja okukulembera ebitundu byaffe basobole okubeera nga babitwala mu maaso. Bikola Abatume essula eya 28 Bayibuli eyogera ku kyafaayo oluvannyuma lw'ekyali kibaddewo ekizibu. Omutume Pawulo n'abasiba abalala nga basaabala okugenda mu Ruumi, Italiya. Eryato ne lifuna obuzibu ku mazzi, amazzi ne galikuba n'omuyaga ne lisaanirawo ddala, era basobola okusimatuka beekwata ku bipapajjo byalyo ne basobola okutuuka ku lukalu lwe bataamanya okutuusa wano mu ssula ya 28. Agambye bwe baamala okutuuka obulungi ku lukalu ne tulyoka tutegeera ng'ekizinga kiyitibwa Merita. Bwe baamala okutuuka ku lukalu ne bababuulira nti wano we mutuuse si we mubadde mulaga. Empewo n'amayengo ku nnyanja bikubye eryato lyammwe ne likwata olugendo olulala. Bwe muba mubadde mugenda Ruumi, kaakati muli ku kizinga kiyitibwa Merita, muli mu kifo kikyamu, mu kiseera ekikyamu, mu mbeera enkyamu. Teri n'omu ku mmwe yakiteekateeka kukibeeramu, teri n'omu ku mmwe yalowooza nti alikibeeramu, naye mubadde muteekwa okukibeeramu kubanga omuyaga gubale. Ebigambo ebyo binnyonnyola embeera y'obulamu. Buli muntu yenna awulira ebigambo bino gy'ayitamu. Ensi etutwala mu bifo bye tutamanyanga, etuteeka mu mbeera gye tutaateekateeka, etutuusa mu bifo bye tutaasuubira titulibeerayo, egezaako okutukakasa titusobola okuteekateeka naye bingi tebijja kutuukirira. Ensi etunnyonnyola lwatu tinewankubadde nga tuyinza okufuba tutya okugenda gye tuteekwa okugenda, ne waliwo amaanyi agatasobola kuwakanyizika geerina agatuteeka weeyagala tubeere. Tulina bangi abazze mu lukuŋŋaana luno olwaleero n'abawulira ebigambo bino ng'embeera y'omuyaga gw'ensi yabateeka we bataateekateeka. Abamu ku bawulira ebigambo bino baateekateeka mu mwaka 2024 nja kubanga mmaze okuzimba amaka nga nzadde n'abaana 3 nga nina n'omukyala talina maka, tannazaala baana, n'omukazi talina. Ensi n'amayengo gaayo yadde agenda Ruumi gamunyoola ne gamuguzisa Merita. Waliwo omuntu gwe njogera naye ali mu bulamu bw'ataateekateeka. Waliwo omuntu gwe njogera naye atuuseeko ebizibu by'ataasuubira nti biribeera. Ng'oli mu lugendo luno ng'otambula olw'obulamu, waliwo amaanyi g'otalinaako bufuge agakutwala w'oteekwa okubeera wadde ng'owalira. Twesanze mu mbeera ze tutateekateekanga.
waliwo abo abawummula edda ne bafa abaali abakakafu nti mwaka 2024 bagenda kutuukayo, ensi n'amaanyi gaayo byabateeka mu ttaka. Bangi abali wano abalina bye baateekateeka okukola, abalina bye baalubirira mu bulamu, abateekawo pulaani zaabwe ng'omwaka gutandika. Mu mwaka guno bwe gunaatuukira mu Gwomukaaga nja kuba maze okusoma, nja kuba nguze ettaka, nja kuba nkoze bino. Tebamanyi gye baasuula bupapula, kubanga buli ekiriko kifu XXX teri kyatuukirira. Lwaki njogera ebigambo bino? Okujjukiza nti tosaabala nnyanja nteefu. Ennyanja y'enseno kw'otambulira erina ebisoomooza. Enseno mw'otambulira erina ebitakuganya kubeera ky'oyagala kubeera. Tegenda kukukkiriza newankubadde abagirimu, newankubadde ebirimu, newankubadde enteekateeka zonna zigenda kuyimirira nga zirwana naawe. Waliwo ensonga lwaki bw'obeera mulwadde mu ddwaliro ne boogera nti obulwadde bukuli bubi, ofuna abakulambula 5. Bwe bakubika nti ofudde, emmotoka ne zibulwa we zisimba. Balina kye bakugamba nti bw'oba okyali mulamu okyavuganya naffe, omaze okufa bakusiibula mangu kubanga kompitita avuddewo. You have freed space. Obawadde omwaganya. Okuviira ddala kuba otambula nabo, okutuusa ku bali ku kyalo kyo, okutuusa ku bakwetoolodde, maanyi agatagenda kuganya kusenvula. Teri muntu agenda kulinnya kigere we yateekateekwa kukiteeka nga si mumalirivu. Newankubadde mu byenfuna, newankubadde mu kusoma, newankubadde mu kutuuka ku byoyagala, waliwo amaanyi agalwana n'ekyo ky'oteekwa okubeera. Bayibuli kyeva egambye nti mugende mu nsi, muzaale mwale, mugijjuze, n'okugirya mugirye. Ogwo omukisa Katonda yagutuwa. And the destination is guaranteed. Naye obuzibu buli bumu. Waliwo amaanyi agatagenda kuganya kuzaala, kwala, kujjuza nsi, kugirya, makakafu tegagenda kukkiriza. Okutuusa ng'okoze ekitali kya bulijjo, tolina wogenda kulinnya kigere mu byanfuna. Okutuusa ng'okoze ekyo ekyenjawulo ku balala, tolina wogenda kulinnya kigere mu byanjigiriza. Ekyo Bayibuli kyetugamba. Kyova weesanze ng'oli mu kifo kirala okuva mu kye wateekateeka okubeeramu, kubanga walowooza tosaabalira ku nnyanja eteredde. Nzijukiza Omukristaayo ali wano ayagala okubeera Omukristaayo w'amaanyi nti olugendo lwalimu teruzanya, luliko amayengo n'empewo ebyagala okumutwala Emerita newankubadde ng'agenda Ruumi. Njagala mujjukize bw'anaagayala neebaka n'alekerawo okusaba n'okuyiga ekigambo n'asula obuweereza, agenda kuggukira Merita. Newankubadde mu kunyweza amaka gaffe, amaanyi agalwana n'amaka amatereevu weegali, agatayagala maka gonna kusanyuka. Wateeka okubaawo okukola okugenderere, deliberate action. Wateeka okubaawo okukola okugenderere eri omukazi n'omusajja abaafumbiriganwa bwe kibanga amaka gaabwe ganaatuuka gye baateekateeka. Tegagenda kutuukayo butuusi kubanga amaanyi agagagaana okusanyuka weegali. Abagalimu bateekwa okumalirira basanyuke. Bw'aba si beeteefuteefu kumalirira gabeerewo, tegagenda kubeerawo, gagenda kubeera Merita. Wateekwa okubaawo okumalirira kw'abavubuka okukyusa ebyenfuna yaabwe
n'ebikolwa ebigenderere. Bw'aba tebafuddeeyo amaanyi ag'okubafuula abaavu, abankuseere, abatalina kye beekolera weegali era gajja kubafuula okutuusa nga beeteefuteefu okugenda gye baagala okulaga. On every journey of success, there is a negative force. You must fight it. It will not come without a cost. Ensi ekusindika kutwala mu ntaana okuwalira n'otatuukayo oteekwa okubaako n'ekikolebwa ekitegeerekeka. Ensi eyagala kutwala mu geyeena ozikirira mirembe na mirembe. Okulemesa ensi okutwala ozikirira emirembe n'emirembe wateekwa okubaawo okusalawo okugenderevu oleme kuzikirira. Abaana bozadde ensi eyagala bafuula biweŋŋemeku, ensi eyagala bafuula bayaaye, ensi eyagala bafuula babbi. Omuzadde yenna anaakwata mu mwana n'amulabamu akategeera ateekwa okubeera n'ebikolwa ebigenderere okutaasa omwana okufuuka ekiweŋŋemeku. Naye bamulowooza nti ke musaabadde ku nnyanja mugenda kutuuka e Ruumi, mugenda kumaliriza Merita, mwatandika amaka gammwe, mwagala gatuuke ku ssanyu ery'emirembe n'emirembe, naye mwaba agatandika temulina nteekateeka yonna kwanganga muyaga gw'amaka gagenda kumalira Merita. Mutandise bizinesi nga mwagala zikulaakulane zigaziwe, naye mwaba zitandise temulina nteekateeka yonna kwanganga muyaga gwa byanfuna zigenda kumalira Merita. You must have a deliberate action, enteekateeka eŋŋenderere okubaako nekyokola. Ekkanisa tesobola kukula okujjako ng'abagirimu balina enteekateeka eŋŋenderere okugikuza. Bw'enaabeeramu abakulembeze abeebase abatafaayo ku kisibo, abatakiteekerateekera, abatakisabira, abakadde abaabivaako, egenda kugwa, eteekwa. Kubanga amaanyi agalwanisa okukula kw'ekkanisa weegali era gakola gagitwala Merita. Amaanyi agalwanisa okukula kwo weegali gakutwala Merita. Bwe watabawo okukola kugenderevu ogenze. Obudde bugenda kukya nga ne Bayibuli tokyagyetaaga gye wasomanga, ng'okusaba tokyakujjukira okujjako ng'ogenda kulya mmere, ng'obuweereza wabwerabira okujjako nga weesanze obulimu. Merita obukristaayo bwo buliwa? Buli gye wateekateekwa kugenda oba ku kizinga. Amaka go galiwa? Gali gye wateekateeka gagende 10 years ago mwalayira mu bulungi ne mu bubi n'ebisigadde byonna gye mwateekateeka okugenda. Are you still on course? Oba empewo y'ensi ey'obwenzi, obuyaaye, obulogo ebatwala Merita slowly by slowly but surely. Bayibuli egambye bwe bazuulandi ekizinga ye Merita mbu ne balaba bino. Ulira abantu ab'oku kizinga ekyo baatulaga ekisa ekitali kya bulijjo, kubanga baakuma omuliro ne batusembeza ffenna nga n'empewo nnyingi ate nga n'enkuba yali etandise okutonnya. Ekizinga ekya Merita kyaliko abantu be bayita ba pirates, abanyaguluzi b'oku mazzi, barbarians, ababanda.
abasajja ababeeranga ku kizinga kino nga tebasaasira muntu atali wa ku kizinga, nga tebalina kisa, nga tebasembeza muntu yenna, ng'obulamu baabuvaako, ensi baagita ne bakoowa. Pawulo ne banne ne beesanga nga bali mu mikono egy'ababanda. Nti naye neeye Merita bwe baatuukayo ku kizinga ekijjudde ababanda, abasajja abazzibu, abasajja abatemu, mbwe emitima gy'abasajja bano abatemu ne gikyuka, ne babalaga ekisa, ne banona engoye mu mayumba gaabwe ne babambaza, ne banona bulangiti mu mayumba gaabwe ne bababikka, ne bakwata ku nku zaabwe ne bakuuma omuliro basobole okubuguma. Ne ku kizinga Merita, Katonda Pawulo gwe yali asinza neyo yaliyo. Ensi yabakuŋŋaanya n'abateeka mu kifo we batateekateekanga kubeera, naye ne bwe yabateeka we batateekateekwa kubeera, Katonda gwe basinza neyo yaliyo okuuma obulamu bwabwe. Waliwo kyenjagala okutegeeza omuntu awulira ebigambo bino yonna gy'ali, nti ensi ne bwebanga ekuteese wotaateekateeka kubeera, njagala nkujjukize nti waliwo Katonda atakuleka ensi ne bwekukyusa. Wakyaliwo Katonda ow'amaka ge agalemereddwa gali Merita, naye Katonda waago akyayimiridde ku lwago kubanga agaagala. Ne ku kizinga Merita, Katonda wa Pawulo oyo yaliyo. Ne mu kiseera ekyokuggwaamu essuubi, ne mu kiseera ekyokubeera mu nnaku, ne mu kiseera nga tewali ayamba, ne mu kiseera nga byonna bigaanye, ne mu kiseera nga ensi ekwegaanye, waliwo Katonda atasobola kukwegaana. Oye Katonda azaala abaana be bazaalukuse, ye Katonda akulembera abo ababuliddwako omukulembeze, ye Katonda ageziwaza abo abatasomeseddwa. Oyina okuyiga ng'omuwanika okwesiga Katonda mu buli mbeera. Naawe wooli ensi weekutadde, wapanga birala kati waliwo birala. Watandika relationship ng'ogitandise kuvaamu bufumbo, era n'otandika n'okkuba ennyimba ezirumya abalala. Ono ke mufunye mmaze, mbakubyeko ekibaati oba bette batte. Sinze asoose mulaavu, ate sinze asembyeyo, naye eno gye mpulira empunzizza. Naye njagala okukutegeeza, waliyo omuntu eyayimba ennyimba ezo n'azisindikira ne baawalana. Gwe yali ayimbako oyo, gwe yali ayimbako oyo takyaliwo, takyamulaba, yamusiraanya. Ali Merita. Waliyo Katonda abeera mu bifo ensi gyetuziise. Amayengo g'ensi ne bwe gakuyuuya eruuyi n'eruuyi, waliyo Katonda atakuvaako kubanga akwagala, kubanga okyalimu omugaso. Nga bwe yakyusa emitima egy'abasajja bano abatemu, bw'atyo bw'ayagala okukyusa emitima egy'abantu bonna abali wano bamuweese ekitiibwa. Waliyo abakyala abalina abaami baabwe, ng'abaami baabwe balinga abantu b'oku Merita, banyaguluzi ba ku mazzi. Obeera n'ebbaawo ne bwejjusa lwaki oyo gwe walaba,
n'ovunaana amaaso go naye nga gaalaba dda, n'onyiigira omutima gwo naye nga gwakkiriza, n'onyiigira abajja ku mbaga naye ng'emmere baagirya, n'onyiigira omusumba y'abagatta nga tali nawo. Naye waliwo Katonda asobola okukyusa emitima egy'abasajja abafaananako bwe batyo, abakuleetedde okwevuma ensi, emitima gyabwe ne gikyuka ne bafuuka ab'obuvunaanyizibwa. Kubiriza abakyala abali wano bonna baleme okweyaliikirira abasajja abafuuse ebirala. Wakyaliwo Katonda akyusa emitima gy'ababanda.